akatalekeka. Omusajja manager wa Arsenal Mike Arteta yakoze statement n'agamba abantu abali balowooza nti tugenda malira mu kya mukaaga kya musanvu be bantu be bamu abagamba okumalira mu kyokubiri kulemererwa. Kitegeeza celebrate yourself, teri agenda ku celebratinga gwomanyi gyovudde okutuuka wooli emabega yo wali wabyokusinga wooli kachino kye weeyongeddeko abantu babalaba tonnatuuka gwe ekibuzo kiri nti gwe bw'obalamu okuva woovudde olina wootuuse ekyo ky'oba celebrating. Ekyokubiri abantu abasinga tebamanyi what it takes to be you. Abasinga tebamanyi kiki ekitwala okubeera single mother. Tebamanyi kiki ekitwala okubeera ng'okolera w'okolera. Tebamanyi kiki ekitwala okubeera omwami. Tebamanyi kiki ekitwala okubeera boss w'ekitongole. Tebamanyi kiki ekitwala okubeera omuweereza. Tebamanyi kiki ekitwala gwe okubeera omusumba. Kati tebasobola ku celebrating kintu kye batategeera. Teri kati kitegeeza bw'ogaana okwecelebratingira milestone yo teri agenda kuyambako kubanga tebamanyi wooyise. Abantu abasinga balaba bulabi nga omuntu awininze. They don't know the struggles. They don't know the struggles. Tebamanyi kyo sacrifices zobadde zotekinze. Tebamanyi sawa ze wagolokokanga. Tebamanyi bw'oba oli muzadde. Tebamanyi ebiro bye wasulanga ng'otunula. Wabula batunulira mwana ono avumya abantu mb'omwana wa ine empisa embi tewakola bulungi tewakuza bulungi omwana wo kino tebamanyi nti wagolokokako wakwatako ne ku kibooko. So as a parent tunula abamba jagamba lwaki omwana omutadde mu ssomero ebbi essomero eri omwana omuteeka mu ssomero omuteeka otya muli emitwalo 2. They don't know what it takes to be you. Celebrate yourself. Nobody knows what it takes to be you.